Abantu beruweero bana People Power nankyukakyuka bakyaliddeko President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu maka ge Magere era ne bamukulisa obuvune oba ne bamukulisa obutemu bwe yasimattuka General Museveni ayagala okumujjambulamu obwensi. Bano nno bakulembeddwamu omubaka w'eruweero Katika mu North Simukulu Ssekabira. Kale katufune embeera nga bw'eri Magere ng'abayiruweero babuuza ku President. Everywhere. NUP. Konga Luweero, konga. Konga Ssekabira, konga. Konga sijja kufa konga. Newali banga bakute munga bakute munga. Newali banga bakute munga teka mteso kwenda. Newali banga bakute munga bakute munga bakute moyo. Newali banga bakute munga teka mteso kwenda. People power, our power, our power. People power. Luweero oye. Oye. Ana mweti amile. Ayo kobi muna. Ana ejemuli. Sanction no kubala baba Luweero. Ngabo mulaba. Ngezako kulaba nti bafuna omukisa. Obudde sibe tulina obungi bw'olunaku olusigala lutuuka. Naye tubeera olugendo nga mukulembeddwawo n'eko wafuna. Tujja kulaba ku President. Tugenda kugera bigambo bingi era tujja kuwa omukisa muntu omu abakulembedde n'obudde honorable ayambye ensonga mu budakiika mpaawo kaaga ne President ayogereko gye muli ate tweyongereyo. Ebyo ebifaananyi temufaayo kunaliko najja bibatuusaako okubimala kamera weziri ota President muliro tapowanga wuyo mulamu. People power! Our power! People power! People power! Our power! Kunga! 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 Mr. President, nze Ssekabira Dennis wampa omukisa kiikirire abantu ba Katika Mulu kuyambako akiikirire ekibiina kyaffe. Ndi wano n'abantu ba constituency essatu bateeseteese kujja mu bungi naye nga bw'omanyi ng'ogenda ew'omulwadde ate era toyinza kugenda wenna. Abantu abali wano kifaananyi kyabo abatasobodde kugendawo. Ntegeezeddwa era twateekeddwa tugenda kukozesa eddakiika 5 wabula mu ngeri y'okuzimba obukulembeze tusabukkirize eddakiika zonna ze nandikozesezza mbereko abantu babiri benjawulira kuwakira eddakiika emu lwa nsonga emu ekitiibwa President watukuutira nti abakulembeze bwe tutakulembera bo be tukulembera basobola okutukulembera. Abantu bano boolaba beekozeemu omulimu ne bagamba nti twagala kutuyambako buyambi kutukulembera kugenda kulaba ku Mukama waffe kubanga bwe twakulaba bagendayo n'omulaba. N'olwekyo bakulembedde bajje bakulabe naye ng'ekirowoozo kyabwe era nsaba mukkiriku mu ngalo. Obusiba President mu ddakiika yange esigaddeyo eri muganda wange omulongo munnange akiikirira Katika y'Amaserengeta Honorable Hassan Kirumbira tali naffe kubanga wamu obuvunaanyizibwa bw'okukiikirira oludda lwaffe Paalamenti y'Obusiraamu babadde n'olukiika naye ewe ddakiika yange emu waddeko sekenda 3 jawo wano n'omukulu wakulabi. Katika mu South yaba abakiikiridde ye Majidi wona bweyogera ogenda kwogera nnyo President awulire nga n'abamawulire basobola okuwulira. Junior Bobby. Bakulembeze bannange mwenna Ssekabira ebiseera byonna Sebo ekitiibwa President amannya gange nze Ssenfuka Abdulmajid sajjawo okuva Katika mu South. Wekisa kya Mukama Katonda nze omuyambi w'omubaka wa Paalamenti Honorable Kirumbira Hassan. Sebo ekitiibwa Kizza Netonde olw'obutabaawo bwe yagenze ku mirimu egy'obuvunaanyizibwa gye bamukwasa tukiikirira mu OIC Organization of Islamic Countries era natasobola kuba naffe
Sebo twebaza Mukama Katonda olw'obulambo. Twebaza. Yasebe ensonga enkulu etulese. Etubasajja Abayisiraamu kama waffe Nabi Muhammad yatugamba obuvunaanyizibwa bw'omuntu munne biri ebintu 6. Naye ku bintu ebyo 6 Ssebo w'ekitiibwa yagamba omuntu bw'abanga alwadde kiba kya muwendo nnyo n'omulambula. Ssebo nga ensonga enkulu etulese okulambula n'okusaasira. Olyawo n'okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwo asobole okukuuma akutaasa abalabe bo ab'okumpi n'abeewala. Sijja kutwala budde bungi olwabufuna b'obudde. Beeyanziza nnyo baganda baffe mwenna abaakunze. Naye mu budakiika bwange kkiriza nze ku bakulembeze baffe abamu abali mu katika mu South. Mulimu Mwami Tamale Jaberi oyo yatukiikirira ku disitulikiti w'Obulezi Town Council. Mwami Sempala oyo waliyo eggombolola lye baliyita Makulita. Alina muyo naye omusajja oyo atukoze bulungi nnyo. Nina muganda wange Kasule Blastio Kisaache. Sebo na musajja wo kabiki nnyo. Mirimu agikola. Muganda waffe Ben oyo Enyimbwa. Sebo sijja kwerabira musajja wo omusajja mukulu oyo. Yakukiikirira ku mikolo gyonna. Kalimbwe Kyobe. Era nakasente n'akatoola okulaba nga sitwage egenda mu maaso. Muganda waffe na Bambulo oyo yeyita pulezidenti oweri era ayambalanga gwe. N'abakulembeze bangi nnyo basaaziri. Sebo okulako ekirevu pulezidenti yakusabye kikuze. Nsono olw'ebigambo ebyo muzikirize nkomaawo. Nsaba Mukama Katonda akuuma pulezidenti Sebo. Nange bajja kuwanjula ebirowoozo bye tuyise nabyo. People power, our power, our power, people power. President sabukirize mwami ono yatuyambye nnyo mu kukunga abantu akozese wakiri ekitundu ky'eddakiika. Sebo mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu etembo masannyalaze gatta. Nalyo liwandiise. Kwebaza Katonda Sebo mukulembeze waffe. Olwa Katonda obulamu bwakuwadde. Yenze Kisaache Blasio Kasule ndaba nnyo okukugo. Ndi musajja wo nno nkwatangabo. Nze ndi mu Advent era wemba nsaba ekisooka mu byonna nga sinaba kwesabira birungi Katonda by'anankolera sooka kuteeka linnya. Namanyi nti Katonda yabaddewo mu bulamu bwo era tumanyi nti yakuwonyezza akyakutuusa ku birungi bingi paka nga tunukubanga. Pulezidenti bwetwadde tuteekateeka ebintu bino byabadde byamangu nnyo okulaba nga tujja okutuukiriza okwogera kw'abajjajjaffe kwe baayogera nti munno mu kabi y'ani, ate ne tutuukiriza ebigambo bya Bayibuli nti omwali abalwadde mwakola ki, mwannambula. Tuzze okukulambula pulezidenti waffe kuzzamu amaanyi. Naye saakoze nzekka nga Kisaache Blasio Kasule, nakoze n'omukyalo ono omunyirivu gw'olaba bamuyita Luusi Veruwero. So pulezidenti wetwabadde tujja mu nteekateeka nakirabye nga kya nsonga nnyo obutalekaayo omusaayi muto oyo yakwaniriza mu kibuga Lubulenzi ng'ogenda okuyingira Luweero. Nakirabye nga kikulu nnyo so pulezidenti okujja naye. N'olw'ensonga eyo pulezidenti tuzze n'abantu bangi abamu babakoonyeeko mu biti eby'enjawulo. Naye Muzeeyi Kalimba oyo yagadde muyimuse Ssebo musajja wo naye mukwatangabo. Buli owali omukulu oba mwana oba muki obaka bwasooka okutuusa bwankyukakyuka. Twebaza Katonda nti abaddewo mu mirembe gy'abajjajjaabo mpaka mu mirembe gino ate egy'Omwagulanyi. N'olw'ensonga eyo asajjawo mukwatangabo. Munzikiriza Ssawa pulezidenti agenda okumaliriza. Tuleeseeyo ebintu nga bumanyi nti mu nteekateeka tuleeseeyo ebintu nga batuvudde wano. Ssebo mukadde wange tujja genda kugenda. People power, our power, People power. Sharifa Bob. When in doubt, it's okay. Okay, give president. Sharifa Bob. So Mr. President, tulina abantu abatali era nga NUP abo tusinza okuyimirira. Oba oliawo abalina office tuyinza okubaako ebigambo bye tukyamya naye omuntu atalina office tulina ba foot soldier twasabye ffe nga ffe
bayogera ekigambo kisotaata kusabukirize kusooja omwakikire kubuuza nakusaasira sotaata. People power. Our power. Our power. People power. Ekitiibwa Pulezidenti nze musajjawo Jacob Mugamba ng'afitibwa soja mu lwero yonna era nze musibe sibwa ku demonstration yali etambula okugenda ku palamenti eyakwatwa omu n'omubaka neeyanza era neebaza Mukama kuba yakuwa obuvumu okubeera ng'otuteekamu obuvumu okuyimirira ng'abavubuka mirembe ekitabaddeewo gyonna egibaddewo nga bakulembeze ababadde batulaga nti ffe ebyobufuzi tuli bato ku byo naye otubuusizza otuwadde obuvumu era twosaba Katonda tuli wano akugera obuvumu okuba tuli wano tulina obulumi bungi naye tutasobola kwogera olw'obudde bakadde baffe abamu batufaako bintu byaffe bingi bitugenzeeko naye tuli bangi abo betulabako tusaba Mukama tutuuse ku lunaku luli. People power. Our power. People power. Era sikola nzekka Mukama wange ssebo omulimu gw'abafutu soja ngukola ne bannange we bali wano ninawo King Fahd oyo musajja w'amaanyi nnyo ogeeyo nina muganda wange Saziya. People power. Our power. Gaddafi waali awo. People power. Our power. Ejjuma ninawo muganda wange yanga Bobi Wine bamwanyi Yanga Bobi. tulina bakadde baffe betwatambudde nabo mu myaka nga bali wamu naffe mu nsonga eno Muzeeyi Musa ne Saalo tusaba Mukama wange bakulamuseeko twagala nnyo era olw'obudde sijja kumala biseera ekintu kino kye tuzizeeko kya kukubagiza kusaasira byakukubawo tukwebaza. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Mwogedde ne bwembata. People power. Our power. Our power. People power. Banange muzikirize beyanze olw'okunjagala olw'okunsaasira n'okunumirirwa ng'omuntu. Manyi nti kinkakata kuvunaanyizibwa bwange okuyita mu byonna byempitamu naye ate kizaamu amaanyi bannoobo boogamba nti olwana ku lulwo ne ku lwabwe ate nabo okuyimirira nabo n'abatumaama nsanyuse nnyo okulaba munnange kyakitiibwa nnyo webale kulaga nsi nti bino gye si byabavubuka abanyeeguuka naye namubakadde sebo ne bakadde baffe mwenna okusabira obuwanguzi mutabani wange ogende ng'oli mugumu naye nkusaba onyambaze ku nkufiira ndi muwagizi wo nnyo wambaliza eddala ey'omubaka wa nabonna mutabani we balina okunyirira banaye nsanyuse nnyo mujja kunsonyiwa obutaba budde bumala nga bwe mulaba nyina okusinkana abagenyi bangi ate nange lwakwegumya kyalimu obukosefu newankubadde wano obuvune Real live Shalom Television Uganda. Share the video. President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Our power. People power. Kunga Kyagulanyi kunga katika South kunga Kirumira kunga Brenda kunga Sachiroleko kunga sekabira kunga sekabira kuleka omwana byebyo byebyo abantu baffe abavudde Luweero
Abebyo abanaffe abavudde Luweero okujja okukyalirako President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awane mageri okumuzaamu amaanyi n'okumugumya nti bali wamu naye era bakyalwana lutalo kubanga asobole okusuuka obulungi okumusabira President waffe asuuke buli kimu kitambule bulungi obulamu bwe buddemu butambule nga budda mu maaso tusobola okulwana olutalo olwokuba lunakyemalira tusobole okutuuka mu ntebe eggwanga lyaffe literere. Mbaagala nnyo, Mukama bankuumire, mweraba.